jango nyumirwe osobola okubanga weyagala ove mu stress z'abakazi n'abasajja nalabye ko Opa Fambo ng'ayogera era kati abakazi balina stress. Opa n'agamba nti alina bwe yayogeredde n'agamba nti kati bw'olabira Nambwa akyalina obuzibu waba ne Opa avaayo n'agamba nti naye olubuto alutankana omanyi lwaki kati gwe kikyo baga nti oli already yali yagenda abakazi tebakyawa lumu ayinza okubeera Opa Fambo yajjanga n'akola ki anti yali asula Opa Fambo nanti kati naye nga wakoma wakubamu emaki kati emakindi wewali wa Opa naye njagala ojjuke ne Nambwa yawasaako Opa Fambo kugundi eri kwa Happy Boys noyambuka awo Nambwa yawasa saawa zino gundi kyagezaako okukola Opa Fambo kirungi ye kennyini ng'omuntu akakudda mawulire era agera kutana evidiyo okitegeera kati okitegeera kati mu kubanga yakudda mawulire yakola kasandika nti bamukutene muko omusajja ne katakola era omuwala oyo neyabawa amagezi bamuyita Edios Media omumanyi baali bagenda kugira omuwala bwesimanya akola interview nga omukola interview omuwala bagenda kwokya kasandika akamawulire kali kakola bamukutene muko omusajja kati saawa zino bwe yafunyaga namawulire alina okugeripako bekiri asobola okukola ki era ebintu bye nawulidde Opa Fambo nga yoganga omusajja tusabyogera naddala nga munno ali mukatubagera nayo ke wayitamu kubona yina akatubagera kuyakola ki yayitamu n'omukyala y'omu kitegeera naye kati waliwo nawulidde ng'ajja agezaako okubamu wali kufuka beni katono nnyo nadda kitegeera naye namulabe ng'alinga ate awagira ennyo Nambwayo yagala nakayo muno okwagala mukamunna kawalo kagga nakaweleza Suna Ben akasemu n'ebinayagala kuba nnyo Nambwayo kibagambe mulaba TV gye mwagamba muno ono yagenda nayo lisite eriko mannya ga Nambwayo billa video eyakabi gye bashootingira up country gye basembayo okushootinga nga Nambwa yakyali ne Opa Fambo sente omwana yazeewula mu kopi ya vision n'aziteeka mu video ya Opa Fambo emmotoka yali avuga ekikete basalawo bagikyuse yateeka Opa Fambo yateekako koota omwana nagera mu kopi ne yeewola sente emmotoka yes so ekyo byenjogera ambikakasa kati saawa zino agundi ono kati atya okukuba manyi lwaki atya okukuba nti ye talina nnyo alina nnyo kali nti mukazi ono yagezaako okumusindikamuko mu ndongo sinamusindika yinza n'okugamba baseseyo kimu emyezi ng'ebiri emabega 3 Opa Fambo abadde mu DM ya muwala singa tuddamu olimba okitegeera kati saawa zino Opa abala kali nga boga nti babadde agamba omuwala singa tuddamu kati Opa asetinga agamba n'omuwala singa tuddamu ng'atadde ebya ssuuna oba bulungi otegeera era kati Opa Fambo kyabala saawa zino kyonna abala kuddingana na Nambwayo bagende n'ebintu bya Suna Ben kati lidako byayi kibulikikawibanga ebyayi Nambwayo kati Opa uno mpira gwe yeekubira akuba Nambwayo amuddiremu bw'amala omuddiramu babba ebintu byani ya Suna Ben tulaba Opa ng'asula mu mansion yani ya Suna Ben nange nja kukwata embo kubanga gundi ono ate era n'ekyokubiri kuba kati Nambwayo omanyi omuntu gwali oyagaddeko kizibu omukyawo kibeera kati Opa advantage gyagala okukola ki okozesa naye jjukira Opa Nambwayo yawasaako ku Opa eri ku Happy Boys era ekyabaleetako ensasagge Nambwayo agenda okuleeta ebirabo bya Opa Fambo ebya birthday bagenda omuleetera ebirabo bya birthday mu nnyumba Nambwayo keeki ebimuli bagenda obireeta ng'omukulu ali mu nkudi ey'omulala nga waliwo atamuwa birthday gift nga baagimuwa mu buntu ng'olwedde bali ku lulimba lwa liripazo olw'enkudi baki byatambula okoja sikusirika busirisi ensonga nezisobola kuba nga tuzittanya ne zitambula so nti kati gundi ani muganda waffe oyo Opa kati alina kwekwata era kati nera boogenda saawa zino mu inbox ne Nambwayo boogera era kati Opa ate okubagamba na omusajja omutwala ndi mabegawo okitegeera nenjaga olinga n'okusanga ennaku ezimu basula bonna eyoyo ebintu yabijjayo kuba mwene ennyumba gye bali mwe yalaba era ebintu yabitwala eri kati asulawa oba asulawa simanyi dani sooka ontwalemukko omwala ono asulawa anza okuba asula mu mikwano gye oba bannamawulire bannaffe alina munnamawulire we magana bannamawulire naffe kati tulinamu kati ebiwayi twafunyemu ebiwayi mulimu ttiimu Suna Ben ne ttiimu Nambwayo okuleka nze ali Newton
toli nyo nawe ndi nawe yamu nawe obumulumulu nawe buza aliwa leta ono tali Newton naye kati ye China kile kintu kimu bonna bakolera ku gundi ye company yemu kati so akola ki naye bwomusange mu kkubo gyatambula kukuluma kyolina okumanya dayasi abantu bonna abakuba Suna Ben abaga Suna Ben agwe ku ttaka bonna balabe bye ate bonna bali mu company eyo mwakolera mulo nze munkolera simina nanti neera gutonako bune abasinga jukira Suna Ben mu mu company eyo ekituufu tanoza myaka jula 10 kale musanvu nego ku bintu byakoze mu bank tine nnyo yaze mu Kampala byewunyisa abadde muyiiya akola obulango kyekyo ebinyanya webale nnyo ideas ze otegeera so kati mwene wakampuni bonyigira ki nanti neera agobeza abantu banyu mu mirimu mu company bantu bagenze e Bulaaya ba Suna Ben awo ne ssaawa zikendezeddwa akola Suna Ben Suna Ben alese bannamasaka banne bangi bonna bali ku vision balamu ttiimu y'bannamasaka bali awo singa netone singa CBS mutwala ne singa aliwa awo ku vision bwana baba maswanku bani ba ABCD bona bani timu ya Suna Ben bajo kwa Suna Ben so Suna Ben omutima gwe gwalina ogwekisa era ng'omunenyeza taddamu gulaga bantu nnyo bwe wasigira omuntu mutugende ku kyapa olina gamba mukojja wange atunda ettaka nokkira tugende nese n'ozimuwa mukulembeza ekintu kya kojja mu interview namwayo ekintu kyamulemye okunyonyola nagamba yasusina nagira nagamba ate mbu a friend who became a family wamulabe nga atamwatamwa saabitegeeze a friend who became a family kitegeeza ki nti omuntu afuuse ow'oluganda lwange oluganda mu ngeri ki edda mu Buganda tulina nkata mukago odire mwanyi ne mutta omukago naye kati weesanga family nga zirinako oluganda kati obanga mmere alina muganda we eyagala mu gundi omwo mu family yakamoga bati otegeera so kati Suna Ben yakajja mu Kampala si bbanga ddene nnyo otegeera Mary abaddenga wira nga nkugambanga nti akola olugambo ne Seeguya era nga ye aze Suna Ben mupya mu Kampala era bwe lwamu no bamutomezza kituufu baye mupya mu system mupya era kano wawangula kanene onembozi gyobadde ngamba enyamuga eziri mu kampani yemu enyamuga esazi Suna Ben abamulwana bali mu kampani lwaki onewaku ekintu kyenyamuga esakitegedde lwaki nyini yangambye mbu omwana yajjako mu studio atayambadde empala example katambe gwe dayasi musuna nanenkozeko ekiro kati Suna Ben yagira mu bisa ya covid ng'akola kiro programu ye ekiro ogikakasa nzijjukira Mary yalinga akola lugambo Suna Ben anonya to spice up the program nkoze ntya jjukira ebiseera ebyo abantu bakolanga ekiro nga ogamba okudde waka mu covid ono kasigala ku station abamu ne musula ku station sikulimba mu covid mbijjukira kati advantage bwe giraawo okimanyi ndi dayasi omukazi nagamba ng'oli musajja gamukola mwena mbudde bwekiro nagamba nga siri mu mpale ekikugira mu bwongo kituufu kagere bwe nti kati agira mukono bwati kasita omusajja akwata ku nkudi y'omukazi simanyi lwaki kasita omusajja akwata ku nkudi y'omukazi todda kyekimu kobe ng'olidde kobe nga tolidde kugambye oba ojja kulya ng'etteeka kasita okwatako oba oti nofiiringa nofira ku bbugu mulyayo nofira ku bwomusiwa yaayo oba ojja kulya kati Suna Ben awo start simanyi atandikirawa batandikira mu studio naye nga tulina okumanya teeke yali gamba nti no siri mu mpale teeke eyajjako Suna Ben yali siri mu mpale ekiro nga bali mukola mubona we baali no nze nkubuulira naye nkozeko ekiro nkozeko ekiro Buganda ne bano banneekola balina ku kkubo batali mu mpale goza muno otojja kugula negamba kukwatako bw'okwatako bwoti oba kasanvu oba kanaana ng'okata munfuuze nkubuulira nenyamuga yagitera ku bwereere Suna Ben nesi yabwereere kuba kati ali mu kufunamu juga Suna Ben yamaze okuba nga akubye Kampala nga Kampala ekkiriza ng'aleese ebinyaanya mu Kampala ng'avudde ku Buddu FM ng'aleese ebinyaanya ng'ensi ekkiriza nga bukedde bagamba bukedde yeeriko omwana yenna omugezigezi omukujjukujju mu Kampala wano eno nga jjukira obaddeko mu bagagagaga jjukira akola olugambo ng'ayingira abagagga bwekiri ajja Kapemba kuno agenze Mbagundi ono w'ekizigo ono mu South Africa yani ono omusajja ono waliwo yajja ng'alina mu muwanvuwanvu yaninga mweru nnyo
shonga wa ono South Africa shonga muko wa Ibula ono South Africa bakasha waliwo omulala mujja mujjukira nga alimbagaga jukira oba bantu abenjawulo funa tekeeza enjawulo oba bakazi bano waliwo medimo waliwo kasha di bank oyo mumpimpi kasha mumanyi waliwo cheyune njambala kalina nemwa husi yamanyo waiti naba mugava no munagira sente era ngazigere ngaba namasakere gabe waliwo Edwin Butaya tugenda bave kanya bade kwa example so tino woba bantu bonna era waliwo group abazanya akantu kano kenyini ngomuli namanya g'abantu banene ngamulimu Mary ngamulimu ne Benoni bakalengedde ne Benoni ngamulimu ne Fimbo kade kute bakali bange mbagala nnyo bazanya akantu ako nenga mu byonna nga balaga omusajja tolina kwesiga mukazi togattanga ebintu n'omukazi mugenda tisanya abantu omukiri dayasi kobe ng'olina animolo ensango dayasi kino kyakuyigira Sona Ben nkwebaza nawe namba yombebaza esanya munegudde abavubuka bangi era kino kyalako n'abafa abageto manyi ffe mwana twesiga abantu bangi abana bageto besiga omala okuguluma nosako kibanga kipulaini kapepekekuya enywanto noga mulaavu kana ng'otenya sente z'abantu ozikabadde bageze nazo okala kuma kyokera sente tozazamu n'ekikumi ne combination yeyo okaluma n'ogattako kipulaini kyo n'oluma enywanto kati mwene embeera tufunye ekyokuyiga kinene nnyo nti bweogatta emizi n'omukazi kati esaa zino gwe yalayita mukwano gwe amala kasiri mukwano gwe zinajja kufuna sijja kuva Kampala ng'ani ali mukaimaka Red Banton daka nakinjagala okubuuza wano lwaki bwe batuka okusaba amazzi ku national water baba ekyapa baba wakiriko Sona Ben yekka ani naye Sona Ben kimbuuza awuliza awe kujja kojja wenkuliza kale muno kojja ati dayasi ngenda kuzaako bya Katonda amayina adenyumyamu n'omukulu gwe bayita Jingu ne Tamale Olomoto nga bino ku lumu bali babaddeko n'omukyala gwe bayita Nambwayo abalina gye balaga Nambwayo n'abagamba naye kendikuba ku muntu yenna alinamu ssente awo nga Sona Ben tanajja nanegiragira wakiri okufaafaagana naye naye nina okugenda nabyo byabadde bya Jingu boogeranga birezi mabega twefuna alinamu ku ttooke okufuna obutanyagwa ajja kumpulira nga Jingu yakola ki ebinfa ajja ku Jingu ne kya promota Tamale bali balina gye balaga era bali mu bino ebintu by'amawulire kati tuka Nambwayo ono alina mukwano gwe bakwatagana era yasaasaanya nnyo amawulire namukwaya oba ye namukwaya Betty oyoyo wa BBS Telefine era mu byonna Sona Ben byobawo bikwasa guno omuzannyo gulimu kyali wa yani namukwaya Betty oyo kyali wa namukwaya mu kyali wani wa Nambwayo era bino bona video bwasooka yabukola ki yabusaasanya okitegera yabukola ki era nabyo okugenda mu maaso Betty abikola ki abirimu agenda afuniramuwa awo nani gyanyumba buzito Betty afuniramuwa era waliwo omu yagambye nti oba mwali mushula sekyewa omunawulira nawe agamba omuntu omu ku ssimu amugamba ekyapa kyomanya nkitegudde ekyomanya ebyekyapa mbimaliriza mbu bali awo mugundi yani Sekyewa ku Friday n'amugamba era biggwa era kati enkyoba oba mugamba nkyansimbula okitegeera kati ono teyamanya owulira eyali ku ssimu teyamanya oli gwayogera naye Betty yali mu premises ezimu naye gwe yali agamba kirabika kati enkya biggwa era enkyala bikola ki kati ono bwe yabiwulira teyamanya kati naye ate abijjukira nkera amaze okukola ki okulabako onfuna kati gundi ekyali awo bweti manyize dayasi kinuma nnyo okunyigiriza omuntu nga ye nga ali munamawulire twekubidde sayidi eno tujukubire ku sayidi yani ya Sona Ben yali kabebenu Sona Ben kugambye tanaweza myaka 5 mu Kampala mmere abaddemu hasuse tuzizabe nga azikola tuvekana akantu kamuya factor munne ekyapa tuvekana akantu ekyapa ekiwandiika obuwandiisi kibakyusa wali erimu wali ku NASA ne anywhere wogendera oba ngusema kuba matuufu nekigamba tuwadde mu haso za Sona Ben nga tuzirengera asula wabweru ekinyanya kigwa webale nnyo agenze Bulaya ng'ensi emulaba najja kumpewo agenze Bulaya ng'ensi emulaba kyogamba Sona Ben
ku bbanga lyabadde mu Kampala asobola okukola ebintu oba Mary ku bbanga lyabadde mu Kampala ye abadde alemeddwa otuwa ku sali naye Suna Ben abadde alina omutuusaawo. Mbaddeko n'omuwala bamuyita Mary. Mary V yali Vixi kati producer omu yamuwasa yamufuusa olubuto. Mary yabadde akulira Pulutebo ku Papazi. Yeda nyini Pulutebo ku Papazi mumumanyi. Mary yaliko muganzi wa Suna Ben. Era ngambe ne kakati Suna Ben yaddira Mary muwala Mary muntu w'abayimbi. Yes. Naye ne omukulu bagino yayitayo. Tekigaanibwa. Oli mwana muwala ngambye. Aliwo okumamirirwa. Buli muwala ng'olina ABCD gigabe. Leka ensenyu mirwani moloyo. Nandi bye tozaala yambala akapiira. Mary angambye obuzibu bwa Suna Ben yesiga mangu ate ali careless. Ne manager we yatingamba. Kakati obuzibu we buli Suna Ben mu Kampala talinaako eryo kettaka. Naye ekisuluma Suna Ben erettaka yali aliise mu bugubi. Alwanye n'oddufuna. Ate basosoteeka ki structure. Agambye mbuno ye yalabako ebipapula ebiwera. Suna Ben nga alina obutaka obw'enjawulo. Naye lino alina ensonga lwaki alirwanirira. Naye ate ye Mary teyatwalako. Yagamba kuba yatuuka omwesonyi yamugamba owaaye nkutadde okuba bwetugenda setolinga ng'amaze okuwulira. Era n'agamba yali mukwano nnyo gwa Nambwayo nga beebesanga beebuuza. Wabula angambye ekintu kimu omuntu akyasinza okuwabya Nambwayo angambye ye Betty. Nze nkubuulira angambye ye master planner wa buli kimu. Gundi yagamba Mary oyo Mary yagambye nti master planner w'omuzannyo gwa Suna era gwa Nambwayo Betty. Era agambye we yawudde Nalongo ng'ayogera ebintu bye yayogedde era naye yali mukwano nnyo gwa kuba awo bonna abadikiti Kamaka nga bwe bajja basayima omunene w'omu kibuga bwe bajja bamugamba ye ki mukyala Suna Ben nga bagamba Mary ono ow'okupapazi bwegamba nga we bamuyita. Wabula nga ne Mary agirako wabula agamba ku birthday ye eyasembayo kuba kati omwana we alabika awezezza omwaka gumu nga n'ekitundu wa Mary n'agamba birthday yasembayo Suna Ben yatuuka leeti kuba yali tandayagangako boyfriend nga byakola alaga Suna yaani Nambwayo batuuka leeti sawa almost 5 ne Nambwayo ne Suna Ben. Kyava enkera abuuza Suna Ben naye ennaku zino Nambwayo ng'akulimu nnyo ne bwe njogera ekintu yasooka okuddamu kono nti ambeererawo munamawulire wange kono naye ntandise omutabitegeera olwo Nambwayo atandise opickinga interest mu ki nze bannange kyova olaba mbagamba bano abantu enyamuge tebaagikuba ono wabadde atugambira ani Opafambo bali baagikuba emabegako Opafambo nga Opafambo yabadde yenyiga mu mboozi yakuba nti naye abadde nti yali amu mu Mary yamamira mu Mary alina kale connection eyo nti nakwatamuko ne connection esazo etugatta tulimbirira ttaka ate biso sensitive eba nkumbi egi emu otegeera wano wonna kino ekintu kyensaba ensi etuyambe tufune obwenkanya nti Mary afune obwenkanya ne Suna Ben afune obwenkanya ye mukulu Kamoga nga property kuvaayo kolaki kutubuulira anti omwanyi lwaki ntagera tubuulira oba ne wanatubuulira abantu bayinza osigala maka kunkuna bw'oba olina edduuka lyo mwena byotunda nenzija nengula nompa receipt osigaza original copy akanuli change that original copy nenkugamba nze gyolina simanyi gye wakijja yange yiina eriko Suna Ben enamba ekitegeera kyegamba nti oli ow'ettaka waaba already yalonze site you can do anything kituufu naye kati kiraze mawulire waneeno kimanyi baloya gye bali abakola mataga neeno abakola mu ABCD nekyo olina okumanya Suna Ben si musiru kabe Mary naye si musiru Mary yambedde move eno mutuufu ne Suna Ben naye yambedde move eno ne mutuufu kubanga sasa tunafuna obwenga nze nkubuulira bineeno tuyamenye okujja muli mulaiti nti abavubuka bangi bali mu mbeera Suna Ben n'ennamba gye bali ate ne bagifiira ekintu kino nga Mary w'okupapaasi wagambye nti master planner omu ku bo ye Betty ye akiŋambye owa BBS baba Betty yangambye basigaza na kimu kwebuuza yasooka n'okusaasaanya obuvidiyo bonna bonna nti ebintu babijjako simanyi Suna Ben kuba be bapuliyatinga n'emboozi egamba mu Suna Ben asuulidde mukazi we ebintu wabweru naye nga Suna Ben taliiwo alina ku show ali mukola otya kyongamba yali mbalala naye kati agundi jjuka ye producer wa Sherry Jackson gyakola era kyannuma nnyo ne kinnenyamiza ku Jackson okugamba nti Suna Ben yasuulidde mukazi we
ebintu ebweru bwesita mnenyeza wawa nandi ulira katono nnyo abasooka otambuza information baali ebintu ebinasaasana gye babawa gye bagenda nandi ulira kyemugamba nti gwogamba bamusulidde ebintu ebweru nesuna mukwano gwo mutera okwogera owulira tomukubiddeeko kumuwuliza muganda naye wati wasudde omuntu ebweru naye nga nenyumba gye bagala gye basulidde omuntu wabweru temuli lujju wadde wadde dirisa ompulira bw'ofiirawo ofunafunye bizibu naye gona okuba muleno ga nti Suna Ben yasuulidde omukazi w'ebintu naye nga ne Suna Ben tunamulabako mu buvidiyo bw'ozanye temuli Suna Ben ennyumba yennyini kwegamba zonna tek zaali za Betty okitegeera kwa Suna Ben musula wansi onfuna kyenkugamba noli mwana kati wa munaku gwogamba nti taata wa mwana wo saazira okuba mubuliza mu ttaka olowooza Suna Ben ayinza okukera ku mucanga ayagala omwana wo tasobola ekintu kino ekyolubuto olwokubiri kino Suna Ben yagambye bw'ati nti ekintu ky'olubuto olwokubiri kuba ye ajjukira okuba nga yakomanga omukulu akyalina olubuto lulyo lwasooka bagamba noku nga baali beblocking information bagingambye nti baali bekyawablocking era nga noono Suna Ben bwe yali amusasulira ku salaama ng'ono yavaawo nga yakwatagane wano batugambye bakupulaana alina gye yakola alina wala gye yafuna naye kinsanyisiza leero kimanyi leero nambu yakubidde ku master pulaana Betty namugamba njagala funayo amawulire funayo bannamawulire bajje tuddemu tukole story ndaba nzikira ko gundi ko Betty ebintu byammwe binaatera okuntama mpuliranga ebyantumyemu kusimu nze mba ne bakigatto babayo nga babiwuliriza alina kirala era essimu ebadde ya leero ate basapulane kino ayagala buuka mukibuuke ani yamuga ebyantamye tebiggwa ani bujja baali bamanyi bakizanya bwe bati biki akiggwe ate ekyokubiri naye luli abadde mu kateni naye kati bategere ni muzanyi mwapansi bamwanise mwali oyo Ibrahim ali mu bamwanise omwana sitasi yagijjuza ebintu Betty va mu bintu otegeera kati muno mucyo nambwayo omuzanyi bw'addaga gundi kuba yabadde asetinga nalongo okwogera ebyo badde abisetinga nalongo ayogera nti era amukubireko namugaa nti nalongo ayagala kwogera jangu tulina tumaze okuyiiya nalongo ayogere ko linamugaa bintu bino musooke tubireke era nange bitandisa okuntama okitegeera lwaki naye abadde mu maamawulire banne bamutaddeko nnyo enkongolo bamugamba nti tokupulana waki abaana bwe bamubuuza ekisinga obukulu ofuniramu ye ofaaki nga nange mbuuza Betty BBS ofaaki lwaki era gwosooka singa vision yesobikuba division ffe tulina company police tetukkiriza kugira bannaffe muri bannaffe ate atuko bannaffe okitegeera bannaffe ate bamukama bannaffe kyolina okumanya mukyo lwaki ngambwe nti Betty sawa zinasova mu kintu kyo owulira erinyanga lyanoze omanyi lwaki nti waliwo ekintu kyobeeramu nga tokifunamu nambwe ne bwatwala ennyumba eyo okimanyira Betty tafunamu naye nga mu bulamu oba okusigala ng'olina ekikolimo ky'omuntu mu bulamu bwa Suna tosobola kuvaamu era takyasobola naawe yanoze Suna manyi gwe oluse buli kimu kubanga ettaka lyange kati okimanyi nti Suna yange obuzibu bwonna asobola okujja kuba tutettaka nabuuza ku ono nze nabagamba from day one singa omanyi buteri kitasoboka mu wansi w'enjuba kino singa tukera ku makya nga Suna Ben n'enamba webale nnyo Suna Ben kyasooka okukola kugoba Betty mu bulamu bwa namba era kimu bibiri ajja mugamba mukwano gwe simutegeera kyamwagala Betty ye tota yakimanyi dayasi ogenza nogamba muno ekyapa kale bakanamu kuliko mabika babiri ogambe Suna Ben alina obutakataka bungi wala Suna Ben akkiriza nakale tumuvuge n'ekyapa kino tutunde waawo njala gundi yange percentage yange tutunde waawo kale buli mwafiirewo anti yodi yagambye ali radio ajja musasula omwala agamba yajja Suna Ben yagamba alina abagala okugulawo just in case kufiirwa kuno kwenyini kifiiriza biri gyegamba bafrustratinga Suna atunde bwe kibeera nambwa amataka likooya ali mu kusumbwa taata wa mwana we kitegeera atunda awantu awo ojja wagulewo kidire kamoga kubanga yalina ekyapa awo nnyini abantu we bali baneiba Suna agamba baneiba bamugamba wano tukula ku musajja oyo ettaka naye okuwa ekyapa tusooka na kwezo oba ate bw'omala okugirawo aba ayagalawo
Otacho ngamba. Atabaga kwedizaawo. Ng'amaze okola nti wafunye value. Bamala okusoobana. Yalo Ssuuna n'agamba lwaki ekyapa nakimalayo. Tokimpanga. Nenkibanjiza emyaka emeka? 2. Lwaki mmala kusereka nnyumba yange? N'olyoka. Anti value kati. Lwaki mmala kusereka nnyumba? Bwe mmala kusereka nnyumba ne mulyoka muvayo n'ekyapa ate nze yakubanga ssente tokimpadde. Namba yalina ekyapa. Namba yalina ekyapa. Namulayo mu interview ng'alina Edison Lini bamubuuza olina ekyapa wakifuna otya? Nanga nti n'agamba omukulu yaŋŋamba akijjeyo yampa ebiragiro. Oli agamba tamugambangako. Ate nga ne Ssuuna Bennett ekyapa akirabira ku social media. Bamuwako ofuna amazzi. Ekyapa Ssuuna Bennett. Kye bamuwako ofuna amazzi bakimukubira ku simu. Ng'aliko yekka. Kati ekiriko namba ya origin. Ate kyo yakirabira ku social media nga kyemuwa kiti. Bw'oba ogenda okufuna amazzi oba amasannyalaze bakusaba endagaano oba ekyapa. Bw'oba wa kyapa bakusaba kyapa. Bw'oba ndagaano okusaba endagaano. Balyoka bakuwaki. Ssuuna Bennett yagamba ekyapa kye yakoma okulaba kiraba ku ssimu. Anti okitegeera. Kazone bamuwa one time view. Bw'okiwa mu view once. Bw'okiwa mu water. Bw'okiwa mu water bakitegeera. Kyakituufu ng'omanya mu kiso. Bajja ne bakola ki? Oyagala amazzi. Kati Ssuuna ekyakirina bakimanyi. China kya sima talina. Kandi woota okukkiriza. Kandi lwaki nti nibo batalina hadi kopula nsonga mu water kibaayo. Ompula kyangamba mu water bwe kibaayo kati Ssuuna watwa n'agamba nako mu kiraba ku ssimu nga kiri mu amazzi. Kino ekiriko ababiri kivaawa. Kiva kiti era ani yasayininga kive mu Ssuuna. Era Ssuuna Bennett mu odi agamba ekyo kiki ekyo Ssuuna Bennett agamba ekyapa ekiriko ababiri kiki mbwera bw'ogenda mu gundi mukebera ekyekyapa ekikulaga we kyava ekyo kyanamwe kyalina kyava ku Ssuuna Bennett kufuuka kiti tekyava ku oli original seera kyava ku Ssuuna Bennett kyokka ate bw'otuuka eri eno peegi ya Ssuuna Bennett bagikola ki bagijjako. Onfuna kyenkugamba nga namba yagulayo akataka ke kati anje ate kati bwe bayagula akataka ate nga Ssuuna Bennett kyapale tekyaliyo kiri bagambye waliwo fayiro etalabika. Kati mukyalo lwaki nkugamba bwe nti muganda wange ono ani Dias nti byonna bwe bitambula okukyusa ekyapa kya Ssuuna Bennett kibeere mu manya ga Ssuuna Bennett baali batwaliriza budde nga bamanyi baba nabo basaba amazzi bate kusaba ekyapa onfuna namanya nti amanyisanze bagenda nebagamba amazzi kuba bali tumanya amazzi wejageetaaga mu kuzimba awo ekyapa nekisigala mu manya ga Ssuuna Bennett ne bamanya omuntu asobola kuyita amasannyalaze atana kumaliriza nnyumba alina maliriza nnyumba n'ayita ki amasannyalaze kati kasitayamala osaba amazzi bwati ekikyuka namanya ti kyokiwa wada jo tukwatye tubuuseewo ovuddewo kati wano ali mu kuzimba ne bakola ekyuka ekidda mu manya gani ga Mary ompulira ne Ssuuna Bennett nga baliko babiri begamala ogenda Mary ne Ssuuna Bennett omusajja n'abasaba ekyapa emyaka emeka nga balinze ennyumba emala okukola ki okuserekwa kati ennyumba bwe yamaze okuserekwa bisigadde byange ebyo byonna bye bagamba nti yalambuzaawo simanyi omukyalo mulala bapulimba bo bwe bamala okusereka ennyumba ne bamanya nti kati ennyumba bweri omuntu bw'ogisa miliyoni aga ontuula niye waba yamulambuza gotabalako na mikwano giro nobubanga mulaje mupano muyitirawo kati wano omukulu Kamoga ne Nambwayi ono webazanyira firimu zaabwe batya bwemba nagambye nti tuteekeko babiri ku kyapa lwaki bwogenda okifulumya okiwa omuntu omu by the way tumba copy yange no yampe copy yange no yafune copy no tuyite fenna ye no bogera tuwa copy mutuyite ogitukwasa ekiri mukwano gwange yagula ettaka era tubadde kusima okwo nga tumenya ali mu Ngereza n'agamba naye ettaka lya mukyala wange nange ye yakyogera n'akigamba ow'ettaka n'amugamba naye nina kumala kujja tukole process wendi era ekyapa we kyafuluma mu bbanga litali lyawala ow'ekyapa n'akubira omusajja yamuweereza message ku WhatsApp n'aweereza n'omukazi n'agamba naye ku maani muyite omunoona ekyapa kyammwe naye we neewuunyiza ebintu we bino ebintabulira Nambwayo kubanga alina ekifaananyi ekyapa bwomu ebyo nabyo Nambwayo byoyogera agamba olimba ntya
anti ulira lwaki agamba nti sina kyemanyi nnimba yaganjuga ebyayagala kukola ki genderera nnyo buli munnamawulire awolereza nnambo yamukubira essimu namugamba nti bannaayo ate mubampolereza gwe asinga katumalirize kino kati nagamalize naye gwe bw'oyogera nga oleeta facts eziri ku kyapa bw'ogamba byogera biba bifu nze njagala bambuulire kale mukulu Kamoga bw'aba yakubira Suuna Ben mugajjanga ono n'ekyapa kyo atuweerezeyo ku recording ya Suuna Ben banaye mulimba Suuna Ben muyita n'akola ki Kamoga twamukubira essimu naye waliwo tukubira Kamoga essimu bamukubira essimu nabwe yawulira mbozi mukati Kamoga najjako essimu babuya essimu yakano awo kikyakweka kankubuulira ekintu ayina kyakweka ayina kyamanyi mu muganda wange obukujjukujju lwakuba nti abakazi tebasinga abasajja kiri kimu balina ffe bannyo mu bantu okitegeera naye abantu bano abatulaba abasajja balikira ku makya ne babulira nabo bayitamu eri abakazi lwakuba nti abasajja ekizibu abakazi bakuba abasajja nze nasanga omusajja nga mukazi nasanga omusajja nga mukazi we yamusubira mu nnyumba naye nga bamala omukula omukazi afulumawo asiita n'ebigere onkubye nga yakubye omusajja najjamu esaati ng'emabega eno yonna bamukuba okitegeera paka omusajja bwe yanoba n'agenda e Dubai bagamba waliwo senga egamba osobola okulabirira omukazi emyaka 4 n'ozikiramu kati n'akulabirira wiiki emu ekyalo kyonna ne kimanya kansooke nkubuuza osobola okuya akantu kamu namba manyi guno bino ebintu bya namba byetaakozesa mutwe bagamba bwabadde abeera abadde yakagendawo basasudde emyezi emeka 3 abadde yakasula omukulu yali yagisasula abadde yakusulako mumeka oba kyali emyezi egi 2 n'afubutukayo n'agenda mu kifuluko lwaki bwe yafunye ekyapa ekyo teyakubira Suuna namuga ekyapa bakituwadde lwaki bwe yafuna ekyapa yasooka kudduka misinde n'akwata ebintu n'asooka n'abitwala ku nju n'amala n'anoonya Betty-we owa BBS ne bakola akabadi ne bateeka ekyapa mu mawulire nga tebasoose kukubira nannyini kyapa kinafunye ekyapa kyo kiriko Suuna Ben n'enamba webagamba namba ayo olwadifunye ekyapa yasoose kukubira Suuna Ben naga nfunye ekyapa nga bwe yafuna amaanyi agadistributing amawulire at least yanimuweereza kopi kusimu naga wanfunye ekyapa kiki oba n'amugamba kojja wange ankubidde agambye tunone ki ekyawedde kuba Suuna bwe yasaba ekyamazzi bakimuteera ku simu ne busungu obuvaawo obwo gwebuza obusungu buvaawa buso okubanga ekyapa okifuna n'okisirikira n'okisa mu mawulire motive evaawa what is your motive nebiveekero naawe mbuno gundi ono ate emikolo omukulu agenda kukola emikolo yagamba si mukazi we yagamba si mukazi nakulyamu buli byakiyaye bannage omukazi ng'omuvubuka akozeeko emikolo kkiriza sigenda kubuuzaayo oba ngenda kubuuza abantu naye nze munsogero n'omwana gwe nayagadde bamuyita Tina kino watabu Tina namwagadde mukakka byonna abiwulya bigenda mu maaso kuba ye bamuliridde emyaka n'ebisibo kuva Masaka paka Kampala ye ebirungi ebibi abimanyi biri mu maaso era kati yali yeegomba kolera Kampala akolera Kampala tanyega era ndowooza n'akola ku namba ayinza okkuba oyo mukuba n'amutula nawe amugamba odono nenyere mwami waffe nize babula Suuna Ben afayitinze yekka ng'ensi mulaba era amazima gano gabese pulingi bannanga batulaba Tina ono abaddewo si muntu omwana yakuzibwa omanyi nina omuntu omu yabadde akola interview era naganya okudda ku interviews nga ndaba ayogera ebintu ebitategereka n'agamba omanyi nambayo oyo alina ettaffaali eridene ku Suuna Suuna alina ettaffaali ddene ku Nambwayo ondaba kyangamba n'agamba nti no baana tunuulira ekyali wange oyo okyogedde nensoka n'onogyamu obwongo bukyaki processing liriwo oba I'm still thinking mbawadde scenario ya Mary Vixen okupapa ebintu byamanyi ku Suuna Ben ndowooza ayinza n'okuba kuba ye yasookayo bisingira Nambwayo bya Nambwayo naye era ye yaŋŋambye kuba erinnya lye naliteekamu nga tuli mu mwozi mukati anvudde n'aŋŋamba bambi kwegaidde toddamu kuteekamu erinnya lyange
nange mukwano gwange mmeeru mukwano gwange ate kinyambi alina kabala agitunda nno ebbaala ye ayagala ebbaala eri bulungi nnyo agitunda milioni 35 agitunda kati sawa naye naŋŋamba kati awe tuvudde nanyumiza ebintu ebiwerako nagamba oyo singa yabadde oba ye yakwata ku bipapula ebyaliwo mu biseera ebyo singa nambwayo mugagga nnyo olaba alwanira eryo lyokka lyalabyeko eddala lyatanalabako basuna akowa neyebaka naleka bulesawo manager wa Gondi wa Suna yanyumyako naye nagamba nti amasada akulabye naye nagamba n'omwana bamutankana nagamba nti obuzibu obuliwo Suna mulagajja ate yesiga nnyo bafamba kyonoonye nnyo nti Suna yatuuka essaawa manager amugamba omusajja takubya kuno kyapa tugende tukole tukikime tutuule wali mu ofiisi ye bakitulinde Suna oli musajja mukulu alina musajja musiraamu yakava nga kyesiga n'omukyalo ng'amugamba nti ate musajja yakava emekka kutegera wano yavira emeka bakazi bose ne babituma ku kisaawe omusajja muntu mulamu yakava emekka ekyapa tujja kifuna kuba ambasada kale naddamu n'amugamba tujja ekyapa kyaffe ntuba nakyo ko Suna amba batuva embala tujjaga tukole tukikime ekyasusibwa mbalala lwe bali bagenda okikima bakikima mande kusane ne bakyekanga mutimbagano bagenda okulaba nga beti ekyaddeeda ku mutimbagano kyola Suna yalawa okwoga nagamba bijja kugwa nga sojja kugwa mangalowooza kyakunassa kyalabye nga mukola ku simu ndowooza wayo kiri kitya omukyala nga akalambira mu mawulire nga beti amwongera interview ku interview kankubuuze Dayas ettaka nga lyo nebbaawo nga tonnaba kutuula nabbaawo mugamba nno muno ekyapa nakijjeeyo soba kuddukira mawulire nga kikyo omuntu gosigole kubayo gwe muliko naye ekino lwaki ngoba kijjeewo akamoga tokikuba ebifaananyi ku simu yo n'okimuweereza n'alawamukuba namulabyaga nti muntu nnyo wa bifaananyi agambye buli wabeera akwata vidiyo lwaki olwose n'okaleeta omwana yagambye muno ogenda kulaba nti oyo omwana buli kimu akigenda mu maaso ate yakyetegekera omwana oli yose n'okigamba yagambye buli we balaga nga yakwatanga vidiyo nga kiki buli kimu kati ngenda kugamba mission jangu oli eyo ofa jangu noibula jangu toyogerera eyo jangu ibula jangu noyogerere jangu kati oyo omwana muri yose nemwogera ku nsonga za vidiyo olaba bamuwa buwi sente zino ono omugagga bamwine ennaku zino mu Kampala neyita Skype omugagga Don Chris omugagga olaba bamuwa buwi ka sente natandika kasinapinga ekyo bebatuleetera nesawundi eno bebatuleetera neno sawundi egamba abagagga omulimu ogulwokulwana abagagga omwana yasooka okukola eyo kyali segeza ye muntu wa vidiyo ebyaddala muntu wa vidiyo kati olaba bamuwa ekyapa okuva ewa kojjaawo oli bayita kojjaawo natakisinapinga oyo omwana mubbi okumanya wa vidiyo naye ekyapa yagaana bwaba nnyo wa vidiyo era asooka kisinapinga okimanyi munne gwatambula naye oli munne beti sekuritale we alina eggumba sekuritale wooli wa beti allah anti bali bayisinapinga nakapuma bakasinapinga naye ekyapa tebakitwala buzibu ki obuliwaawo it's a paper. It's a mere paper. Just kukwata ku recording tekyetaaga na kugira kibi neetaaga na kuteekamu filter buli kye bafuna bwe yafuna emmotoka yagisinapinga nanagiseka muna kisumulu oli munne namwolokaminga n'omwolokaminga bagisaasanya buli wamu buli kyabadde bafuna bakisinapinga ekyapa kino ono kyayogedde nakyo kikulu baali bakisinapingirawo naye tebayagala mukulu amanye abakiraba bwati ate nambwayo lwakwa munengera twabaddeko ne mukulu Sendi oyo olaba yamuwaniki Sendi yawanise tabadde n'oyo Masimu yagambye oyo omwana mugumu nambwa talina pulesa wenga nambwa talina pulesa manyi omuntu okwogera ng'obaddira kyonna ekijja mu maaso alina bbaka ekyomamanya mukakkamu muzibu wakozeko naye ku vidiyo wagenze naye onamukolako vinavyo simanyi obayizamugobola simanyi n'olaba ono bamuwanyi omanyi nnyo oponyo badde ojja kunja kitegeeza ono amanyi nnyo nambwayo amanyi naye nsingako okitegedde ayinza n'okola mu diru y'ekyapa temunvumya bantu megayiridi temuzajja kaadi eyo naye labayo owuliriza yazze mu inbox y'ono n'amugamba
abula mbadde manyi ogenda kuwulya amawulire nga bwe nkugambye okuva emabega bonna Nambwayo ng'akyasula nze nkomye okulaba okutegera ebintu bya Nambwayo wano nga bakatandika nesunawo sigadde mbadde sibimanyi kitegeera kiringa n'essaawa zino n'oŋŋamba okuwa ebintu bya beti nsobola okuwa ebintu bya beti okuva ndoza nga kezi yakava wano awo nebe nsobola okuwa data nekugamba kino nekino yo tamanyi byonna kaakati naye bwekityo kati yo yabadde atya ebintu byabadde akola emabega nti okubiteeka mu mawulire naye Nambwayo mugambe ekintu kimu kyate ffe betwogera buno betulekayo era nti ne bweyabeereranga ne Ssuuna yalina babipya nabo naye tetuyogedde yaŋŋambye yakagala abasajja babiri Fambo na Ssuuna musiru manyi waayi tujja susirika buserisi ekyo tebitukwatako tebitambulira mu soja tukola ki gye tuliko tuli ku sitole egamba tutaasizza tutya Ssuuna Beni obutabbibwa naye gundi naye tabanga asendeka ssente okugula ettaka ayinza okudde tontwala ye balenda okwasa episode ennene balenda okwasa naye nga fenga tubadde tukimanyi nga tuli ku mbeera y'okuba nti Nambwayo Ssuuna Beni kyembadde njagala okuba nga nkakasaako kwekyo ekyapa Nambwayo Yesu wewawa abadde akola tetumanyi ayina akasente naye keyakwatako ak'ekikyala agamba the initial payment the original the genesis yali yiye mbu mune togula wano tujja tugenda eri era n'akasente gakonogamba mbu akasookera ddala okuwaayo agamba kaali kake ate ng'endagaano Ssuuna Beni gyalinaga mukulu kamugaproperty nguzizza Ssuuna Beni bakye bagamba nti waayi afe abakamuga guntuguzizza Ssuuna Beni ne Nambwayo waayi tekiriwo ekityo tolaba comedy omungi omanyi nakirala wa comedy okimanyi nti asinze kuwaamu oti kati manager wa Ssuuna yagambye bwati nti babadde bagenzi owadi we yassuuna bujo gyagula ebintu bamugamba abakolereyo risiiti leka naawe manager wa Ssuuna Beni oli mutuufu babakolereyo risiiti ziraga nti yali agula eziraga ne Nambwayo yali agula wadi weya sibalabangako aga omusajja mwamubba tumwitena munze nese biti bagala mubba anti obone nebizimizi oba obidde mu endagaano zijja ziriko zino twagulanga wano okitegeera mbaoli abawereko omusajja nabaga ekyo kyenagambye luli nti omuntu alina original receipt asobola okukola kyonna kyayagala kati ono bambi yasasidde Ssuuna Beni kati ate oliye bwe baali basasula ettaka kyatagenda kukola nani kati okijja omukola kiriwo ekyo lyasasudde ettaka gino siro ziyinza okukolewa wano nti ettaka lyalya miliyoni ameka 4 mwakola endagaano esooka eriko otuwaddeko miliyoni kangeze 10 wasigaddeyo ameka 3 bwaba wasigaddeyo 3 nina risiiti ezikola miliyoni 3 onfuna kati mune nti yagenze ku Hardware bamukolere ki Hardware anamugala tusiruwalirako tuveeko totukyala musajja tuwadde sente ze mu bugubi asonda najja n'atuleeterayo n'asonda najja n'atuleetera ate kodi ku risiiti buwi ekyo ne bakivaako biri byagamba nti baneiba bamumanyi obijjukira ne wavaayo ayogera nga neiba oli omusajja yavaayo nayogera nga neiba oba temwamulaba waliwo yali mu check era ajja n'agamba ono omwana bujjo tumulaba wano ng'ajja be baaleeta ate ebintu kati abaleeta ebintu omu yeekweka ebbali najja nga neiba okitegeera nti balina ne baneiba bwe bayita waliwo neiba gwe bagamba eyo nambijja ku manager wa Ssuuna Beni nti neiba ne bamugamba tubadde tusa tebakubuuza ono mmanyi bagamba nti bulijjo ajjawo okitegeera neiba n'abigamba nti era tumulaba nnyo ajjawo atera okujja n'emmotoka y'ebintu ebiseebesebwa sibindi biki neiba n'abagamba nze ndi faani wa Ssuuna Beni muteeka mu bintu byammwe oyo naye ne guyiika butaka neiba wawano kati ate abalala nga babikomera temujja bayingiza mu bintu byammwe okitegeera oli yabagenze temunsiriwalirako muleke Ssuuna Beni bujjo gwenda ba wano yekka buli lwa Sande okitegeera kati embeera eri awo naye lwaki otuuka ku mbeera eri ebyenfuna worldwide anything can be done toza mugamba lwaki atuuka ku embeera ebyenfuna byamalamu nnyo abantu si wano wokka ebyenfuna bimazeemu abantu buli
olaba oli ajja n'akukwata n'akutwala ebyenfuna n'alolako ensigo yeemu dasi ebyenfuna tubirize ebbali Mary mwana muto muwala muto okitegeera ebyenfuna tebiriiko myaka era kankusalemu muwala wa Jesus is one of the richest naye tanetaweza na myaka 15 ebyenfuna tebiriiko myaka kankugambe ekintu kimu kati gwe ngenda kigamba leero Katonda n'akireeta Suna Ben n'awangula omusango gwe ekyapa kye kidda mu mannya ge kuba ye agamba yakoma okumanya ng'ekyapa kiri mu mannya ge tamanyi butya bukyagenda kumanya Mukama n'amuyamba nekiwangula ngamba ayo n'asigalawo nga mama w'omwana era afuna obuyambi okuva kati kankubuuze ennyumba ya Suna Ben bwe bayabadde agizimbidde maama we Masaka nga kale yannambwa bagenda gizimba nga asa omukisa gwe ekyokubiri kyambadde malisa nakyo musajja kyomulala ayinza okubeera awo neyesiga nambwa kaliyo nga bekyayenegu nesuula ate kankubulire kakati agenda kufuuka kayembe kakukkubo ate n'ekirala bayinza ne mu bufumbo bwe baba bagenda bw'anaaba agenze omufumbo Katonda amuyambe n'afuna omusajja amuwasa ebyadda bayinza okugenda ababiri olusekretary mwezi ofumira ababiri negwe omukwano gw'abali abaana nze omupalaniraako ngera kyemugambye wano nti in case ng'ennyumba eno bukeera ku makya Suna Ben Katonda n'amuyamba n'agamba nti kanzirire ennambwayo kimunnaye gwe oba oyagala nkulire kino bwe kiti omukwano gwo mwesonyiwa oyinza olaba obufumo buyinza okugaana ate buli geemu obeeramu wiina ne wiinwa kati kuba biri kulina okwako wiina ne wiinwa kigenda muyisa bubi nnyo abo abaana babiri ng'obalabye abo abaana obalaba ababiri ne balaba omusajja bw'ati nga mutuufu akasente banda agiina Allahu katiira abo abaana bayinza okusala amagezi gonna ani nani Mary ne Betty sekretary anti ono yawa amagezi ofumikira emboozi ya Betty n'enambwayo bona atalabika bamanyi balengera omusajja bakola batya bwe balengera omusajja n'amanya nti alina bando ate talina bando emu bamakinga sure nti balina okuwatanya okutetenkanya bamenyere gye bamugyako akasente ako yensonga lwaki neebuuza Suna Ben bw'aba kituufu nga kituufu agamba nti munaye akasente nambwayo teyakwatayo kasente kuba nambaye nga akoze kiro bannaye omwana nga ayiribye kasente mu kiro omwo ayinza n'okutta bannange nze mukyengamba kiri ekintu kimu ow'ettaka nenambwayo bali mukunya kifiiriza babazanya kifiiriza atya nti Suna Ben bw'alemererwa kyapa bakiriko bameka baba balina gabana eyo kifiiriza yennyini ompulira ate ku maanyi ga nambwayo gayogeza ne backup gy'alina y'alina okufuna omuguzi nakirabye nange ompulira bagenda maliriza ng'ennyumba bagigula miliyoni 10 nga bw'ogiraba bamala gigula 15 bagambe nti Suna gw'otwalako ennyingi omukazi muweeko kitegeeza olina omwaka miliyoni ameka Suna oba osigaza kiki 10 ow'ettaka akwate miliyoni nga 6 oba 7 ayongere mu nnyumba agitunde miliyoni 5 Suna aba bakugobye mu mulimu oba ogenze kubonaabona nambwe ayataano gayakutte ekintu kyekkooti yagambye tasobola mutwala mu kkooti naye gemu gye bazanya eri bweti baagala Suna yaba abatwala mu kkooti kyenalabye bagamba andi bo bagambye bwe bati yagambye zisobola kutwala tata wa mwana wange mu kkooti naye ate waba awulira atwale mu kkooti simanyi muzanyo kigo baagala kuzanyira mu kkooti kadi eyo gyewulira bweri kadi eyo kadi yagisindise mu balabiri omwana we mu kkooti kati kadi yagijje bweyina obbeera n'agisindika mu baki manyi yafunyeyo abantu abagamba nti tulwanire abakyala ompulira naye abasajja bo babakolako ddensi wakavaayo wakawulirayo bameka kale abalwanirira nnambwayo abakyala kale bameka bali basatu ngamba bano aboogera ku social media bali basatu nga balwanirira nnambwayo nga bagaa nti nnambwayi tuli mabekawo bali abo era omu yavuddeyo n'agamba waliwo neyansesezera muzeera nga tukole naye nemugasijja kukola n'agamba nti omu kati biri yagamba nti oba omusajja akuweyo ssente nti oba nange muwe nambwayi agamba mbali n'agamba nti
abakyatu mabega tujja musondera tuzimuwe omusajja oyo ochaga kyongamba ye bali mabega naye nga tunda bakola kintu lusoko otule wansi ofune akawonvu n'aka ombulira kati kyo gavumenti yagambye sijja twala tawa mwana we talina mwenye katwala tata wa mwana mu kooti kati agera muwabire ki mpa ensonga ati agera muwabire kati nambwe wagenda mu kooti abagamba ati ndopaana ate omwana yawezeza within this omwaka namulabye nga mutadde ng'agamba omwana yawezeza kati ngamba mu kooti agenda bagamba ki muwabidde ku ki basuuna tanavaayo n'agamba nze nina obuzibu ku nambwa yagamba ekintu kimu era nekyapa kyalina kike ninze kya ye obuzibu ayagala kyapa kye era obuzibu tagenda wabira nambwa aline kamoga yagamba kamoga okyagera kuba esente ze yaziwaani ate era suuno tyandivuddeyo neyeekalakaasa singa nambwa yateekangayo siiti baba bawali siiti nandibadde ne mutuuga akimanyi ti omukazi yateeka ne siiti akikola ki okyaga kyemugamba naye kati ye akalambira agamba nze omusajja gwe mmanja ekyapa yagenti bwe yakubira omusajja yamugamba yayogera abalata n'okubalaata ojja bimaliriza kasita mukyalawo yeyita amanya g'entiisa yetuuma amanya g'entiisa alina akalake yakoze yakoze bweno wiiki mu confusion eyo bwe nafunira omusajja nafunira omusajja ayagala simanyi okunkola biki bane nasese nga kawulekera keri ke yasooka obeera otyo n'omusajja atakwagala nze ngena lwanira omwami wange nze gyetiri nze samaho nze wonjanjenge naye nze manya kintu kimu daasi omwana n'amuyita Mary nze daasi manya kintu kimu ekintu nga si kyo tekiba kyo bayibaweya nga si kyo naye otugenda olabira tubengako n'omutima ogwesonyiwa n'ogamba nti kati kino kyo kiganye ani ne bakwata emiliyoni katutangeze suno nakkiriza okufiirwa ne bagamba tugenda kigula miliyoni 15 suno natwalako 10 omukazi atwaleko 5 kana 5 oba olina okulabirirako omwana wo ani nze siddamu mulabirira ate ajja kutwala ku poliisi ne bwontwala andi mwabongera mu kooti ate tebayittabba okuwaayo no suna beni waba bali tebakyayogera naye ng'amuwa obuyambi abaddamuwa kati ekyo asolo kimaintaininga andi kati n'osalawo ogamba tata w'omwana w'omufiriza miliyoni 5 naye enkolagana yinza osigalawo bano tesobola naye olwati ne bujja eryali tebirimanyi kati okigulawo just lwa mwana naye enkolagana y'amaama ne taata kati nkugamba ebigambo bino eriyo nze bemmanyi nga tebakyetunulako era nga neyokuba baana nze tulina n'omuyimbi eyali atufera mbuno yagenda nalaba omwana kumbi balina gwe batuma namuleetera ate namuzayo omukazi tamulaba nako nze nina n'omuyimbi era gwe mmanyi nga sente azireka waliwo botiki wazireka ne bazitwalayo nze kyovulaba nina nga buli wiiki abaana ba family friends sola boogera oli omusajja omwana lwe bamuzadde lwe bakebera DNA bagagga bazo bazina zi hostel balina kampani nene naye omukazi we lwazadde ng'erumirawo mugenda ogenda ewaka ng'akitegedde nti omwana wuwe bamutuufu katubirekere katonda yasinga okumanya naye katonda mugambi mulekera naye anti era katonda alina okubeera wakati bwe bugera ku makya katonda n'agamba nti suna bene mune katonda yamukwasirizaako anti era abamukatonda yeyamba kyengeza kino naffe kituwa ekyokuyiga abasajja tukome okwegatta n'ebitaliimu tewali bitaliiyo kankubuleyo ekintu kimu okimanyi nti oliko omusakooli oliko omutakooli okimanyi nambwayo nambwayo ng'akyeteeka suuna beni yali muntu yali muntu mulamu ngamba okuba omuntu mulamu gyali bade nekyegera okubuuza eyo sijja genda mutakuba ono kati yono mutuufu wala waba tamukuba kitegeeza nange tankuba akuba yomulaba alina wasi era mukutandika oba bwe yabeeranga ne sekretary n'amugamba munaye tuba tugenda mu bantu bwe bati yesikudde ino okola munaye yesikudde ino okola ki okukyukamu tugenda mu bantu abavunaanyizibwa eno omutaka Mr. ali bwati eno
okitegeera namugamba nze nsinga okutambula naawe naye mulimu ebintu ebimu byolina okukola ki okukyusa okitegeera twali ku mukolo gwani nakola akateeteeyi twali kugwana baida bwe nasooka okulabira olunaku lwe yakyusa dress code nga katabu kukigulawo ekisawe kya haafu allahuma omwana yali anyumye ng'ayina kinnya olimba yali akubye two piece naye mabegako mbweno bannange nedda kati nekyenjagala obabuuza Snare Music mwala video ya Snare Music mwate omukulu Suna Ben yasaba tula square guns ali Snare Music yabadde atamidde era yabadde ng'omukubi nange ekyo alika ne bwenaba olwaliwo nabo yali atamidde omusajja lwali musapetanywa mwenge musajja kazi namba yakwata mukwate namba yakwata omusajja munamo yagenda tali mu mpale namugaa sina mu mpale namba yakwata omusajja edda kati kanku ekyokulabirako namba yo nga tali wawo pafamba nga bali wamu ne Suna Ben nga namba yo yasigaza ebisumuzo byani ya Suna Ben era namugaa nti waliwo akawala akajja akawa ebisumuzo nga kayagala ogoba akakooye era gwayitamu kagobe kati oza koloni yabugoba nene bakabuli kakyeka lumu bwe yagoba omuntu yadi nawe yindi bwe yanyiga n'opafambo yafulumira munnaiti naga kasweno kasata ebisumuluzo nze nina ebisumuluzo Suna Ben agenda yaleseemu yatuka wawatira bwawanyi nga lubuto omwana yali asusiza naiti ku mikolo gyabo mwana wadde atereka sente za kalina era munne yamuyamba kiru kinene nnyo 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 sekuritale we naye sekuritale afunirawa fenaffe gye twebuuza sekuritale nayingira mu nsonga zige nnyini nnyini nayogerako ne sekuritale wa Mary nimuga ne munnaye yafaafaagana naye nimuga lutalo noluyimbi in case bwebukeera ku makya Suna Ben naddiramu Mary Nambwayi bwekimanyi ogenda fuuka eneme waabwe oba eneme wa Suna Ben sekuritale buli nsonga esinga azibiramu oza kwefunga ebbawo nazo yazibira oyo omwana kyova olaba naffe tuli naye nene naffe tetumutegeera tumutegeerako bitundutundu buzibu ki omwenge yaguvaako neŋŋamba yasiramuka oyinza okuba agubbirira yasiramuka ate shisha shisha mubairamu kagundi nikoti akuba loza tago batateekamu ne mubairamu kanikoti oyo omwana oba ayagala simpati sikitegeera bakati kuba omuntu n'oba mukwano gwo baako ne asabye katonda eki naye tafunayo sinaaliyo sinaaliyo yazifuna waliwo sinaaliyo bwe zeyafuna naye sinaaliyo ezo mwazo esigali olimu omusajja wange sinaaliyo ezo yazifuna wanafuna abeere kukamera kuno nga akimanyi naye ate yazifunako naye nga byaddako waliwo zino baby daddy wawanuka muleke edidadi wambu wa gundi wa sasikunyama wa popi ate nze tondaba ajja kukima atumuleke nekyo muto daasi kyokiwe kyakuyiga gye tuli omukazi ne bwoba olaba akweteza atya takutwala okugula ettaka wabula kati gwemanya nti omukazi ebyekisiru byemwetega abantu totega anze sizaala nze nemanya ekintu kimu nzaala njagadde njakumanya nze nzaala njagadde naye ate nzija kutwala kugula wadde akajiiko nze nina akaweta akotazika abakazi wafuna aka New York nze akasigazi New York olwafuluma n'akakwasa kati akaweta yakamusindikira ku bulutu kati akaweta akaweta ka New York gw'okamanyi kati akaweta nzijjaku kajje nemanya kati budde bwakuzaala si wakuzaala kazaako akaweta ka New York bali bakakulya wa Musa Bode waba yakakwasa so nti omuntu obuli bwakutwala onagenda okkanoonya singa Suna Ben yaguma nasigala ne manager wa ambassador nebagala nebagula ebulenga ne Suna Ben ekyamugana okumira piiru lidiya kyekyaki bulo yani maze nga Suna Ben poza ate Suna Ben byali lidiya bamirayo maze siba upositive omukazi yagira ku ngamba Suna Ben yenyini omukazi begatta leero oyo omwana mumulaba Suna Ben nyinza omunenya mu ngeri emu benda ate nesimunenya nti oyo omwana mu nneetega ye jjukira alina amagulu amalungi
Lwakagamba. Amagulu ge malungi. Matono bwe gati. Malungi. Ne gano alina ne butatu waneeno. Kati. Mukuwemu. Nze nina test. Kale Ssuuna singa asigala ku mutima gwe kye gwali mugambye. Ekusooka. Yali agamba Ntebero. Naye ng'omutima gukyamugamba bulenga ne bunnamwaya. Poloti mmeka? 2. Naye ne Ntebero dio yamwagomba akyali Masaka. Kati kumbe. Meri siwe Masaka. Uwero. Kati kumbe omwana ono omutwe gwe gulimu ekikola kye. Bwe yawula ku kyapo namugamba kujja ku Ntebero dio yina ebikolo ate nnungi. Ate kojja wange sente za kibanja mpola azikwata. Tugendelekera okwesiga families z'abapatanazi baffe. Kati nze nenga kituufu Kamoga alina bwayita nambwa. Yakivunze mu interview yati. Alina bwamuyita. Bakimubuuzizza nga yabadde agagamba ye alina alaba nga kijja kukola ki? Kijja mmulya. N'agamba mbu oli just friend we yafuuka family friend. Kuba kati Duncan we mankuinako Oluganda nga nze nina kyoyagala. Yamusalirako kuba ettaka lyali lya anti bakugamba yamugamba tugende wakojja nga ajja tukuzana ku layisi. Naye bagamba kuba Ssuuna nga ettaka lya miliyoni ameka. Naye bagamba era amataka gawo gabadde mu miliyoni 38.4 kati yamusalirako ki? Nsonga ki yamutwala ewa kojja. Kubanga bakatambala mu kusookera. Oli bayogera Ntebero Road esooka okugira mu bwongo. Nti awo wa bbeeyi. Esooka okugira mu bwongo. Kati oli bwandoza wa mugamba. Kati gundi yali amanyi Ssuuna ono kuba muweredde ku bana ettaka linga mu 6. Kati yagenza okumaliriza bino nga bize agamba ono wana ku bana mutta. Kati nsonga ki eyamutwala ewa kojja oli? Anti bamala onyumyamu Ssuuna bwe yali e Masaka yali agala nnyo Ntebe. Ng'amanyi bw'obeera Entebbe kikwanguyira okulinya ennyonyi. Kyokka ne bwe yabeere ne walera enfuna. Kati bwe yajja yali agenda kugula bulenga. Kuba ye wali abawagizi babakola ki? Abasinga. N'agamba naye oba ebulenga eyo waffe ate tudde ku bunnamwaya nga bifo biri emeka. Kati manyi oli awo mu mbeera eyo oli bagamba Ntebbe kasaa singa bwe n'abeera naawe oli bagamba ogula ku Ntebero olina okugula Mityana Road ogulawo. Basi ojjuka otuwa ku sente nti tugende kati bagamba oti singa bwe n'abanga olina kyoyagala okugula ne kugamba nina kyali wange ajja gikuwa ku layisi. Wabula olw'okuba nti nno nkugamba ekyali wange ajja kugamba sente zennyini eza price wakwata agambe nti kyali wange olowooze nti ki akusaliddeko. Bw'otuuka ali kyaliwo n'akugamba naye ekintu kyekuguza kya 400 nenze ngenda kuguza 400 kumbe baguzizza sente entuufu. Kye baakola olwo awo kyali waffe yagulawo bamugamba nti oli nti ki naye bakugambira era range yawe eri 38 ku 4 nendo zaatukalire bamugamba kirala kati nalabagulirawo osaliddeko. Oyagulirawo yali 3 asawa zino eri mwami nabwe alina ku lisiti ye bw'agamba ate vuyi kikisoboka omanyi okuba na lisiti za sente kisoboka olwansonga eyakyusa ekyapa yayina akatabo ka receipt akisobola omukolera receipt zino original zawalijjo ati akyusa ekyapa abawe ekyapa sigwe basasula ekya receipt kiri bwe kiti gundi Nambwa yasooka kuba ne receipt yatuukidde okunoonyeza hardware ate olwo ezoono nga kujjaawe nga mulinako akakwata ate zo ziba nnyangu nnyo tukole eyo mwezi bweguti otera kyemugamba anti asobola okujja ne receipt anti kyojja okugamba nti buli receipt ebeera ne receipt number oli asobola okuba n'obutabo bubiri n'agamba nti era kakusanyike ku receipt number y'emu n'oli receipt number gy'alina otera kyemugamba kati nyangu ekyo mu kyo omuzannyo guno bwe guli ow'ettaka yaguluse bulungi n'ennambwa bagulina bati naye Ssuuna naye wabeeredde omugezi ekyapa ky'amazzi kino ekyafuna amazzi baba amazzi baba balina okukebera baba balina okukebera ekyapa ekyo onfuna ye Ssuuna gamba kyali mu mannya ge oba tunoonye ku mukulu gundi Mugisha yakulira national water ya MD atukeberereyo anti era oba tunoonye ku PR ogundi Samu Apedera kyala tunoonye ku bantu abo tunoonye ku Samu Apedera atubuulire kuba Ssuuna yagamba kiri kyeyalaba ku ssimu kiri mu mannya ga Ssuuna Bbeene kuba bwe tugamba Mugisha ye mukulu tuyinza okulaba mufuna naye Apedera ye tuyinza okwagula Vivian Samu Apedera Shiba abona ba PR ba national water nti oba ogenda okufuna amazzi oba amasannyalaze bakusaba ekyapa bwendagamba
ekyawo batwala ki akakasenoza nti babiryo kati Ssuuna n'akubira omukulu oli kamoga n'amugamba lyakusika mazzi naye bansabye eki kyapa n'amugamba kale n'akikuba ekifaananyi n'kimuweereza kuliko linnya lyani Ssuuna Bbeere nga tekuli lya Nambwayo nekigenda mu woota okitegeera abawoota era ne bakonfaminga ne bajja ne bateekawo ki ne basika amazzi ompulira kati Ssuuna Bbeere yagamba kyava kitya mu Ssuuna Bbeere kyenasabirako amazzi kirala kyemumpa kirala kyenasabirako amazzi kirala tegeera oyo naye abantu bano Vivian Newumbe Shiba Sama Pedere ani omulala mutuyambeko kuba zino files muzisigaza nze ebintu byabaagala nobiraba kano akayimba kenzo ebintu byabaagala akanusu kenzo kano ka bikyuka kano akagundi akani Geoffrey Lutaya nze kam by the way katuulira ddala mu story eno yennyini eyafumbe wange ku Mande ku Lwokuna yali wasiru yafumbe opa fambo leero nange akawala kanziba mbwe kasi naawe kakuge kasa naawe kakola ki kati mukyo kyenga nti abawoota Yesu ekimukyayongereddemu ayisa nze siyingira mu bintu byabaagala naye bino mbadde nnobikola ki waliwo ekyetaaga nti oli kyali waffe owulira ate mukuba nti kyali waffe tuvudde n'ennambwa kyali waffe naye tuvudde mu kiri ekyokugamba nti munayo mukazi naye tukijjemu tugambe nti wate enkya kiri ku ggwe ng'oli atwala ow'ettaka ngaddide ekyapa kyo akituuzizzaamu amuliko bameka oyo omwana alina experience kati ninze oli mbeera n'omuntu nangamba buno tugende muganda wange sister wange brother wange simanyi ono nephew simanyi family friend tugende atuyambeko ku kino anti ogenda okimalayo ng'enfuufu gy'olengera naye kati ebyo byonna byonna okubeerawo Nambwayo akalira akajjeewo okuva ero n'ayingira n'ebintu n'abiyingiza mu nnyumba kiro bwe butuuka nga yapangisawo baloogi awo enyumba etalimu gyawo gimanyi omuntu bwali kigaana bwobeera mu nnyumba nga okimanyi kintu kikyo osobola okugamba omuzimbi wano wabulawo wano tewabulawo era oyinza bulwamu kalumuka wekiteeka kati kakuteekawo mupaliso kola ennyumba etali mu nzigi olina omwana yagambye bwe yaleeta yinginiya yaleeta yinginiya mbagamba neemu yinginiya omukazi yamuleeta ambasa nagakankube yinginiya nayagamba nze nga simumanyi simulabanga nako era nabirabye ku social media nenseka naye mbwe yaleeta yinginiya Mary Nambwayo yagambye nze oba na buzibu ki okuyingira ewantu nga wawo ennyumba tewaba buzibu tebatuzirabanga nga abantu baziyingira nga tebayinga bifulukwa akunyonya ekyadosa Nambwayo mu nnyumba eyo adduka mu nnyumba nga yakagenda mweno Ssuuna Bbeere abanja ekyapa bulijjo baali balinze amalino gikuba plasita atekemu kati be baali balinze okugendamu abalinze atekemu enzigi okitegeera balyoka akole ki ayingire naye Ssuuna Bbeere mu wiiki eyo yasaba nnyo ekyapa emizimu gyambo gye basaka ekyalo kikola ki emirundi mutambulirako wiiki bbiri ezo non stop ng'asaba nnyo ki njagala ekyapa kya mukulu gamu ngenda kujja tukinona njagala ekyapa kyange ng'akuba leero nakuba n'enkya nzijje okitegeera oli yali akuba ogumu mu wiiki nga kati akuba ejeegi nzijje gy'oli ngenda bayo saamusamba oziba saamusamba nga tulabagana enkya alika puresha nekola ki nekasukka n'agamba ono omusajja singa tumuwa kino ekyapa nga tonabagenda eri tuba tubyonoonye okimwanga kuliko amanyega mu babiri ajja kuteekayo abantu oleme oyingira ajja kuba yeetegese kati kitega sooka ogende ekyapa kifulume kati Ssuuna Bbeere kati ekyo ekyapa kyennyini kyeyawa Nambwayo kiriko amannya abiri naye kya Ssuuna Bbeere kyasaba amazzi kiriko erinnya limu kati gwe totya dansi weebuuza oli muntu mukulu osasudde ennyumba emyezi 3 kyekikuddusa olekeye emyezi 2 ogende mu nnyumba etali mu madirisa oba yali agenda kuwasirizaamu n'addukayo mangu Ssuuna nga ayagala kuwasirizamu eri ennyumba ate nno muna omanyi ekyewuunyisa ku ebyo ebintu byonna awo Nambwayo teyakabala singa Ssuuna Bbeere yali agenda wasirizaamu ate abantu bandiyagadde nnyo Nambwayo ne bamulwanirako nannyo singa Ssuuna Bbeere yaddira
nga bwagamba mbu kituufu babikola bonge Suna Ben n'awasirizamu omukazi nambwe n'aleeta obukakafu nti bannange n'ennyumba twagisasula babiri tugikoze babiri bino obukakafu bubuno ate Suna Ben pressure gwe tomanyi we kyandibadde nze nalabako abantu omusajja muyimbi gwe baateekako pressure ojjukira okusooka okwawukana kwa Prima ne Josted olyoke baddiŋŋane social media yabaddiŋŋane pressure yali ku social media okwo gundi Josted kenyini n'atya n'okutya ne baddiŋŋana kugenda ate n'akyale waani waba Prima kati n'ono abakuddira nti ekyapa baki ono awasirizaamu omukazi ono na prevailinga buli kimu nti bannange obukakafu wange buubu ate pressure yatubikoze funa ennyumba yange ginazimba naye agiwasirizaamu omukazi ate no kyandibadde kiramu nakansokemba kwateyo akantu muŋŋambye gundi wa bifaananyi tatulabaganko ekifaananyi ng'ali ku sayiti yebayirawe wadde ekirabire gwogambye nti vidiyo bannange kino kisoboka ayina sekuritale wejjukira lindako ayina sekuritale woono amuwa ku magezi lindako okukwata ebifaananyi ayinza lindako okukwata ebifaananyi ebyo obita okitegeera weewaawo twagala obutaala oyo omwana ayagala obutaala talina kintu kye yali andikoze nga tamaze kubuuza ku sekuritale we omwana ono kuba gundi nedda akuma wanga omanyi kyoyogera kitofusooko ne kati nze kyeŋŋamba kikino engeri gy'abaddemu relaxed mu kamera interview gye nalabye kuba oli bwe yayogera ekyavire n'amugamba bw'oba otugambye embuno oyagala nnyo vidiyo lwaki tetulabangako vidiyo za nyuma n'agamba ebintu ebimu saagala bijjayo kati jja bijjayo ku ssaawa yawe kati mbozi era agera byekubya anti tuba tugyagala omanyi lwaki akuumawo yabagamba bw'ati baleese ebintu wa okitegeera naye ababirese sikola ki naye nguliko omukyala omutono bwate bwati simulabanga omurundi ogwali gusoose okukola ki kati ate ku bintu by'ono omwana ebitambula singa twalayo ku kifaananyi kimu oba kiri ng'ayimidde ku musenyu bayirawe yanditwaleko obukakafu obusooka kuba naabo abaga tebamulabangako oba tebamulabangako etegedde ate nnyo empozi kojja wasobola omuleetawo ate ne mu kugula jjukira amanyiiwo okusookera ddala bagenda bonna okulambula bagenda obbalambuza ettaka eryo onfuna naye akuumawo ye agamba simulabanga bagika wano ng'omaze okugula ettaka tonatandika kuzimba ate akuuma oba otekawo waki bw'otema evvunika erisooka ng'ennyumba erina ozimbye omusingi wotandika akuumawo kuba balina oteekawo sementi ne matiriyo bwe bityo bwe biyimiridde Suna Ben katukalula muyambe buyambi amusaasi jangu we submission kubanga twalabye Suna Ben akokola ki alina ekivuti yazzeemu okutegeka bagenda muwagisa kajanja nati nalabye ne press conference gundi bambi yagibaddeko yekka ani Bazira Tone yagikoze yakoze badde yali oba yabadde yaggwa no nalabye balina bagenda oyimba ababiri naye nga bakoze n'ebifuni nabirabye balinako Newman balinako MTN balinako Skype zinagirabye bambi nalabye baliko naye nalabye gundi yali mu kukola ebisinga okwogera lwazira Suna Ben bambi akyaliyo ayebbulule kubanga wanaavaayo okujja mu press conference mufate tumuwagire ekivulu kitambule abala bagenda mubuuza basiya kale fonawo byebyo ebyange mukama wa ekisembayo nambwayo kitumusaba atuule empewo ze wabwe zigere zimufuweko zimuwa obwongo alowooze kituufu omusajja waba kituufu yasalawo yamuwa buwi magezi oba ne ssente yamuwa okategedde wampa buwi ssente nti munetu twezimbe oba wampa buwi magezi nti munetu waliwo nokuba nze kyamagezi akyo jakikkiriza naye atayinza okuba yatapinga mu magezi gole kuba oli already alina plan eyogula mu Kampala oli najja natapinga mu magezi gole jasi yakozesa obukujjukujju so nange submission gyempa enjuyi zombi zinebbiri nsaba zifune obwenkanya mwami Kamoga nawe vayo kampani yo ogiwe ekigambo ekyamaanyi mu kampani yo nti leka yamazima n'obwenkanya n'abantu bebagamba nti banneyibba nti nno toli mwangu vaayo tubuulire
onava tugamba kijja kulaga nti kampani yo nga Suna Ben mu bigambo bye mu ddoboozi yagaye yakwotinze oli mukoti nti oli mubbi kijja vaayo mu ddoboozi yakuya amukoti Suna Ben nti oli mubbi so njala oveeyo ekigambo ekyo kijjewo toli mubbi kwaye gwe asobola okuvaayo notugamba muno ekyapa kino eno kya Suna Ben oba ekyapa kino kya Nambwayo so nsaba njuyi zino zombi bbiri zifune obwenka Nambwayo afune obwenkanya ne Suna Ben afune obwenkanya naye before afune obwenkanya tubale Suna Ben yakamala mu kampala emyaka emeka ne Nambwayo yakamala mu kampala emyaka emeka ani asitula munne okumussa waawaali ono yasitula Suna Ben omufuula waali Suna Ben yasitula nomufuula waali waliwo omu nga yasanga munenga yakonziba n'amuyambako n'amuteka waali Ega Nambwayo yayamba Suna Ben era akola kiro ku leediyo Suna Ben yakola ku leediyo kiro n'amurevampinga n'amugamba tukole pulogaamu yange otekemu ku lugambo awo fayiro wetandikira paakati so mwene embeera nsaba busabe kigamba kyekyo sisimu etandikira mu saali mu mpale ekyemanyi nemmere jukira incident oba wali waka nga dagati wagambye wali mu studio siri mu mpale ate nga yasooka omuga nti siri mu mpale so tufune obwenkanya toli mu mpale manyika nakayimba kozambe ene nyama njikube wekyali anyway Suna Ben amma oli ndugu wange nsabe yo mana enough kyemanyi wava Masaka ngo osibudde mama wo olamuga Range Rover isaaso kinjagala mama omugamba mama ngena kugula Range Rover mwene embeera yona bana Masaka mwena manya amazima Suna Ben mulabe nga atandika sobe mujirengedde nga wegenda tuyita kamazina na bwenkanya kamoga property consultancy vayo tugaye toli mubbi ne Suna yagambye oli mubbi okay nze kyamanya kintu kimu Suna Ben nga bwe yagambye ku mukulu Kamoga Suna Ben tayinza kwogera kigambo ekyo nti Kamoga oli mubbi nga talina nsonga lwaki okitegeera kwase muntu amawulire singa abadde yasayininga tyandivudde mu kigambo bwekityo okitegeera aso mbadde nsaba abatuguza amataka oluusi mwekubengamu mu mutima ng'oguza omuntu ettaka omanye nti sente zisi kumpi okusinga ozizanyiramu ekyokubiri ffe tetuliiwo nti tulwanyisa Nambwayo kuba mwana okitegeera ate muwala ate naffe tulina basisita baffe okitegeera naye nze ekyamazima nze ne bwoba sisita wa nenkusanga olina byokumpanya okitegeera nze okugambirawo alaali nenkugamba tokumpanya bintu bya musajja kino kigenda sigala wakati w'abantu babiri omanyi gundi yeesigamye nnyo ku kintu Suna Ben ekigamba nti kale kinnuma nti omusajja yakava emekka eri kaba tebagizanyira anti labayo tewalaga nti bagizanyirako ate erawo ekifo kitukuvu naye gwa avuddeyo ne byokoze gwotandika okuvumaganya ekifo ye n'agamba Suna Ben nti ye talina kyabanja Nambwayo ye abanja mukulu Kamoga ekyapa kye kiri kyalabako ng'agenda mu woota ekyakola kyayagala so mukulu Kamoga ebibuuzo bingi ebibuuza naye ansa zo tetunazifuna lwaki ekyapa kiri mu mannya abiri ekyasooka nga kiri mu linnya limu kyekisookera ddala ekyokubiri omuntu bw'aleeta nga bulooka n'aleeta owuwo omuguzi w'ettaka ono bw'amala ettaka bulooka afuuka nannyini ttaka naye bamuteeka ku kyapa kitwagala omumanya tujjeewo nga tukimanyi nti ejja ne bulooka wange nga edayasi wemmalirayo ssente ekyapa kiba kyange ne dayasi ekyo nakyo kitutangaazeemu nze Duncan benyiizizza manyi waliwo abanyiigamu oluusi yatwire betwogedde waliwo yanyiiga naga ndabye abasajja abakulu nga boogera ebintu neŋŋamba bamuyingidde ne mubuuza abasajja abakulu bo tebateese bwamamawulire abasajja abakulu mbu bonna kyoleka nti batoba tumanya ekituufu tokkiriza kiki ekikyamu yanyiize bulala naye nga njagala bajjukiza tuli ku climax buli lwakubiri bawongeddemu ekinusi ku live band baleeteddeko ekyebayita